vetting egera kutandika ku Monday. Abantu banyimade mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu. Kadi zagabadda bavetinga dda bagenda tulangirira kati muwulirize bulungi. Okwekenneenya bakandidates mmwe abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajeji w'ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Monday. Tutandika Monday nga tutandika ne Kampala Capital City Authority. Tujja kuba Monday zijja kuba 28. Tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana. Era amangu taka press conference eno ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke constituency buli constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesooka bwe ya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu danga tuyita bakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo ne tutandise na Kampala. Bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolera awo kironda misana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo. Then Wakiso district kwanga abantu basalawo tubagamba abaayita wano empapula tulina kuba vetingira wano. So Wakiso district tugenda kuba vetinga okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 nabo tubawadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituencies ndowooza 9 oba 8 okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025. Then tulina kitwayise local government in sub-regions. Bembamba wadde ekyokulabirako kya Buganda tulina gweta Masaka sub-region, Mukono sub-region, Mubende sub-region, gweta Luweero sub-region, then gweta Mpigi sub-region. Sub-region zino za 5 tuziwadde ennaku nazo 5. Tutandika tujja genda iye museno gye mulaba yeyina okugenda mu sub-regions kwa waliyo ensonga nnyingi abantu bala okuwulira nti omuntu alondeddwa ye mutuufu. So mu sub-regions ezo tutandika nga 8 Ogw'omunaana okutuuka nga 13 Ogw'omunaana omwaka guno. Basentebe ba districts abamu kubetaaga ebiwandiiko ebiri verified. Basite mayors nawani meya w'e Masaka, meya w'Eggulu, meya w'e Mbalala abana betaaga empapula nga ziri verified kyoba twabongedde bajje mu 14. KCCA division mayors abajja kubeera vetted okuva nga ennaku z'omwezi 14 Ogw'omunaana okutuuka nga 18 Ogw'omunaana. Aho mmanyi nti ono yagenda tukwatira bendera yaffe nga national platform. Then abaka ba parliament tubasembezaayo kubanga naye basembayo okunominating eri mugomwendo akweyongera eri waggulu. Ebyo natwe abirowoozezaako abo bajja kuvetingibwa babajja kuyita mu kasengejja okuva nga ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 Ogw'omunaana. Aho vetting tulowooza nga 27 Ogw'omunaana tujja kuba tumazeeyo vetting yonna bakandidates baffe batumaze bategeera bafulaga bearers baffe tumaze bategeera abagenda okukwatira national platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakandidates ba NUP bakola papers 2 naddala abali ku level eri abaka ba parliament LC5 abo nanga tubogedde. Paper 1 we baya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajeje w'ebibuuzo namanyi otuze tukola nga nakibina mu kimanyi bulungi. Then paper y'okubiri tulina ba consultants betufunye, tulina teams zetufunye ziri impartial independent ezijogera ku ground nga tutegedde tukitaddewo egayidi eraga omuntu bamubuuza bati ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano. Ate kyeza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita paper 1 tine paper 2 ogiyise oyina kuyita paper zombi. Paper 1 eya vetting ne paper 2 eya ground work. Bwetuzigata tufuna max za 100% ng'olangirirwa nga fulaga beera waffe kubaka ba parliament LC5 obwa mayor n'ebirala obunda tubategeeza. Abanyama ne basebo tubasaba tugobere enteekateeka eyo. Abakulembeze baffe ebitundu ebyenjawulo mweteeketeeke tujja kuba tubategeeza. Mwebale nnyo okutuwuliriza bwabaawo ekibuuzo kyonna kyonna kyemala okubuuza bannamawulire tiimu eno panel ejja kukiddamu bulungi nga tukulembeddwa madamu chairperson waffe. Harmonization eno twabagamba eri twagikwasa bakandidates ne bakandidates bwe bakkiriziganya balina okuleeta wano mu buwandiike nga tulina kutandika process ya vetting. Then ekyokubiri ye vetting gye twayita party-led vetting, I mean harmonization process.
ezo zikyagenda mu maaso fenga EMC tetunafuna alipoota ntongole nenga tukisubira in time before the vetting starts. Ali muno obulamu bw'abantu kumpi okugenda okwali kusomozebwa kwa maanyi ate nga bikyagenda mu maaso. Damiki abagambye ttiimu eno etisibwa buli ddakiika naye nga ate tesobola kuva ku mulamwa. Kati okuba kusoomozebwa kwa maanyi by'okutiisatiisa. Kusoomozebwa nakyema lyakwateekawo twakubagamba dde okwa UNEP. UNEP nga National Agency yali batitawanya abantu bagenda kubeera bakulembeze ba ggwanga. Naye UNEP kutuvudde n'okwongezayo nga mutegedde obulungi, UNEP etawanyiza abantu okulaba nti batereza empapula zaabwe ozikonfaminga oli n'atuukayo mu mwaka omawo wiiki ejja n'addayo wiiki ejja okonna kuba kusoomozebwa okw'amaanyi. Naye okusingira ddala kwa National Council of Higher Education okusaba $2 million omuntu okuwa certificate of equivalence. Kati oli abatazirina inawo emitwalo gya 5 ng'alina okunoonya $1.5 kati aba yetaaga time kuba kusoomozebwa nekiyidirenga ne process yaffe eno nga bwe mugirabye. Okwongezaayo kuno kwe tukoze kyapasoni abagambye tusana obaite enkya tubagamba neekukomye tubagambye mwe abaasabye ensonga eyo mukozese akadde kano ennaku zino zetubawadde muleete ebibulako n'abaala okuteekamu ebintu byammwe mubiteekemu empapula zammwe mu nnaku zetuwadde entono. Kwa essaawa yonna tujja kuba tubayita nga tubategeeza nti tuggaddewo. Bajjaba ne bassebo waliwo yabuuzizza omuntu okukkiriza nti awanguddwa mu kuveetinga kuno tayiseemu neyesimbawo nga independent. Ali Kawempe era mwe muwadde kula example ye Kawempe. Abeesimbawo nga independent Kawempe temwabalaba bafuna obulumeka. Mu Uganda pate ekulembeddemu olutabaalo lw'okununula eggwanga lino bagiyita National Unity Platform. Twabadde tuli mu bululu bw'abavubuka ng'era olaba NUP na NRM ate ng'NRM eri mu kubba bubbi. So pate eryemu kyetugamba bannakibiina temupanikinga temutya leka tukole ground survey mujje ku interview nga muli confident bulungi okole kyosinga ekiri mu busobozi bwo. Singa tufulumya results nga sigoyina ticket amagezi tukuwa gaweerere teweesimbawo nga independent. Tonduka nti ogenda mu kibiina kirala kubanga era bajja kukuwangula kubanga abantu bakkiriza nti omulembe guno gwa National Unity Platform. Abava waggulu ne babeera eyo ne bateesaamu nze nvudde ku bwa MP nyenze wano kwa bonna bannakibiina ekyo tukikkirizizaamu. Naye bw'ojja wansi n'obaako b'osanzeeyo kubanga oba weegasse ku baapplicants abaliwo okuddaala eyo sika nti gwe bw'ojja ate bali babajjewo tekikola naye tekireeta ojja wabula ndoza oli yeepimamu n'agamba ndabika balimba sobola najja avuganye nabo tujja bateeka katiba kamu anaasinga yajja okulangirirwa. Naye nga bw'ova waggulu eri tovudde ku bwa MP n'ojja ku bwa Lord Council oba n'ekifo ekirala tekiba automatic nti gwawe oyiseewo. Banamanya batya results zaabwe. Mwena mwakolako P7 PLE ne mukolako Uganda Certificate of Education ne mukolako A-level IREB ekola etya results kwe mwena mubimayina mwe bannamawulire. Kale mujja mujja okumanya results mujja kutula paper 1 mutule paper 2 tuzigatte tukola average tulangirira olunaku lw'okufulumya results era tuzifulumye tuzitimbe buli omwalabe eyayise neyagudde. N'abatamatidde kwabibaamu naye mwegendereza kuba tuli beegendereza nnyo. Bw'otamatira ku level 1 oyinza butayita ku level 2 wabanga wabalamuzi abalungi mu ggwanga lino nga bw'asala omusango ne bwogenda ku apiiru gusigala kukusinza. So tugenda kwegendereza nnyo kibenga omuntu yeeraga nagenda ku apiiru. However tribunal weeri akakiiko weekali abanayekubira enduulu nga balowooza nti bayise pepa ne bawa makisi zaabwe nga ntono. Naye mwine bwe batakuddamu remarking sitagiraba kujjako nga lwekyenjawulo ennyo. Naye nga tujja kuteekawo embeera mu ddembe ly'obu ne demokrasiya anawulira tabatidde ajja agenda mu kakiiko ako yeekubira enduulu atulabe nga tutambuza ensonga ezo. Bakola mu URA omuntu ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa MP alina okuba nga yalisayininga nga 13 ogw'omukaaga. Tetusuubira nti ogenda kujja wano nga tonaakufuna permission to resign. Batutegezaako nti bataddewo akakodiyo oteekamu okusaba olisayininge mu Gwokutaano ne batupapendinze okuddamu
abakulinze tukuwe card baleke ba government tuwalizayininga abagala okwesimbawo ku local government ng'obadde okolera government olina okubanga ofunye permission ekulaga nti walizayininga nga 2 Ogw'omunaana kitegeeza kijja kuba kizibu ffe okutwala mu maaso okufuula candidate waffe nga totulaze nti wakkiriziddwa okulizayininga mu kukolera government oba okolera ekitongole ekyo ekikwetaagisa okulizayininga olyoka oyingire politics. Tubasaba mwenna abakolera ebitongole bibasigira okwesimbawo mufune okubakkiriza okuyingira politics oba okwesimbawo mu budde obwo bwalagibwa Electoral Commission. Ba president alina okubanga yalizayininga abakolera government nga 1 October kitegeeza naye tuba tutegeeza alina okubanga alizayininze. So I've been told to say that in English. We have been reliably informed